obwannantagambwako tebulina kkomo ti omuntu bw'abeera nantagambwako kwegamba mu njogera ennyangu eyaffe oyinza okugamba nti abeera munyoomi ate omuntu omunyoomi abeera mumanyiizi. Wali obaddeko n'omuntu nga munyoomi ate nga mumanyiizi muganda wange, oyinza okulaba amawano. Kakati ebyo nga bikyali awo tugenda kuba tubiraba kubanga waliwo alabudde alabudde muhoozi ku nsonga ezo. Naye wabaddewo ebbaluwa of course aba PLU gye beegaana, kubanga n'ekyo nakyo kiri awo kati ennaku zino kirabika nti abantu batandise okubeera nga bakola amabaluwa kwegamba obubaka ne babuyisaawo eri omuntu gwe baagala bugende kati ate oluvannyuma ne batandika okubeera nga babyegaana. Naye ng'era kituufu obubaka buba bugenze gwe bwabbo kye beesibako nti ebbaluwa eyo teriiko sitampu n'omukono oguliko n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Naye ntera okubagamba wano nti tugeraageranya omutamiivu oba mu kuziika oba ku lumbe oba ku mukolo gwonna gwe bagulidde kawalagi ak'ebibiri ne bamugamba nti olina okutugajambulira omusajja oyo mu bigambo, olina okumwolekeza ebigambo ebikaawo ng'osinziira kuno na kuno na kuno. Kakati era bw'asinziira awo atandika okuyisa ebigambo ebizibu ennyo, gwe baakugoba mu kika, gwe walema okulabirira maama wo. Olwo ba political opponents oba abaagala oba alina ebigendererwa ebyabwe babeera bamaze okubeera nga bamuswaza. Abantu balowooza nti ono mutamiivu, butamiivu. Naye era abayisizaawo byayisizaawo era ababeera bamutumye babeerayo sayidi yeeri era nga bategeevu bulungi bo si batamiivu. Ono ye aganze mumpe just ak'ebibiri ensonyi zinzigweko ng'atandika. Kakati mu nsonga eno nkiraba nti abantu batandise okubeera nga bayisaawo obubaka mu ngeri y'ebibaluwa bino kwegamba bye beegaana nga babiwandiika mu ngeri gye basobola okubeera nga beegaana. Kati PLU ekibaluwa kyayise ng'erabula Mayiga ku ebyo bye yayogedde ebya Free Besigye, kwegamba Mayiga okwogera ku kuteebwa kwa Besigye. Aba PLU bwe batyo ne bamulabula mu kibaluwa ekyayise. Naye of course kati omuntu nga Katikkiro okumala gamulumba bw'otyo kiba kitegeeza nti ate ng'ekibiina oba oliko engeri gy'ottattanamu ekintu, kati nabo bakikola mu ngeri efaanagana bw'etyo nti tekiri official, nti kati kirabika waliyo abantu abakiwandiise naye bo mu ofiisi yaabwe teyakiwandiise. Kati babaira baagala kiteeka kuba bavuganya kakati abanupu be babiwandiise kubanga ffe tetusobola kuwandiika bwe tutyo. Era ne UPDF oba poliisi naye era ebibaluwa biyita ne bamala ne babyegaana. Ne Muhoozi amala n'ateekayo obubaka n'abuderiitinga, abuteekayo n'amaliriza nga budiriitinze. Ne akawunti ya Muhoozi eya X oba Twitter bagyegaana bulijjo nti bagihakinga. Naye ate nga bw'ateekako obubaka katugeze nga alina gw'alumba ate wabaawo abawagira n'ebbalamu n'avaayo n'akakasa ekintu ekyo ate n'amaliriza. Bwe bajjayo obulala obuswaza ng'agamba nti bagihakinga, kwegamba bwe bityo bwe bitambula. Kyenjagadde tutegeere kubanga saagala ate tutandike okubeera nga tuddaawo tukomentinga nti bagihakinga. Ndaba mu abagamba bagihakinga, mwe temukitegeera ekyo. Ebyo ebibaluwa biwandiikibwa ba opposition. Bino ebibaluwa era nga boolaba ebyo ebijambiya bye babisuula era nga boolaba okulabula okukolebwa titugenda kubamalawo butereevu twoneza niko kubeera nga zisomba. Kakati n'ensonga eno eri bwetyo njagadde ntwalimu akadde nkunnyonnyole otegeere nti bino si bibaluwa bubaluwa oba nti mabaluwa gava mu source eziri undefined. Ebbaluwa eno
aba PLU gye beegaana nga basinziira ku statements ezaakoleddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga za veteran opposition leader Dr. Kizza Besigye. Kati bano aba Patriotic League of Uganda bwe batyo mu statement gye baakoze nga Monday mwezi ogwokubiri yakoze omwezi 24/2025 bano mu bbaluwa eno nga era eteekeddwako omukono Kasambya County MP Daudi Kabanda era nga ono akola nga PLU General Secretary. Bw'atyo mu bbaluwa nga batiisatiisa okubeera nga basalawo kugamba bakomya enkwatagana wakati wa Buganda Kingdom singa Katikkiro Mayiga tavaayo kwetonda nga yeetondera omusajja waabwe gwe bagulumiza ennyo Muhoozi Kainerugaba mu ssaawa 48. Kakati bwe tusimba akati awo kuba kati nkugambye nti ebbaluwa eno bagyegaanye era nga bengenda okubeera nga nkikulambululira. Bwe twogera ku kwetonda jjukira nti gye buvuddeko Muhoozi kennyini yakkira omukutu gwe ogwa X era nga ayagala essiga eddamuzi limwetondere mbuba mwetondere olw'ebyo ebyasalwawo kooti enkulu kugaana kooti marshal okubeera nga ewozesa ba civilians. Ebyo Muhoozi yabiwandika. Kati ekigambo apology ekyokuwandika apology si kipya yadde n'akamu si kipya. Kakati nange ebbaluwa eno nga bwe nkutegeezezza nti ng'eteekeddwako omukono Kasambya County MP Daudi Kabanda era kino mu bunene bwakyo kwegamba nga kibanga ekiraga nti Kabaka aba alina okwetondera Muhoozi. Kyekitegeeza nti abeera alina okukola ki? Okwetondera Muhoozi. Kakati ebbaluwa ng'egamba nti twagala omuntu amanyikiddwa nga Katikkiro asazeemu bye yayogedde era yeetondere omukulembeze waffe ow'oku ntikko ye Muhoozi Kainerugaba mu ssaawa 48 ezeddako. Okulemererwa okukikola bwe tutyo tugenda kutambula nga tugenda e Bulange nga bwe twakola ku Parliament mu nnaku ntono eziyise. Byonna bigwa mu bracket y'emu. Kakati Mengo anti bo babadde tebanaba kubeerako kibaddamu nti baddemu General Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Forces mu bitiibwa bye nti azaakola nga bwe nkutegeezezza statements ez'enjawulo era nga zino ziviiriddengako abantu okwebuuza ddala kiki kino. Ezimu ne bazeegaana n'aderiitinga n'akola ate kwegamba byakubumbirira bubumbirizi bwe batyo. Bagamba omanyi Abaganda balina olugero lugamba nti okeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu nti okeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kubanga buli kaseera aba agyewerera gwe era bwe kimusanga ng'abadde yalagidde dda bagisale oba yagikutte dda n'agisala. Kakati bano aba PLU ne bavaayo nga bamaze endowooza okutunuulira impact naye ng'era olwedde bamaze okulaba nti bataddewo kubanga bo omuntu waabwe baagala bamugulumize bamuteeke waggulu wa buli omu. Kati ne batandika okugamba temukkiririza mu ebyo byonna bye muba mulabye nga balabula mu ngeri y'okubeera nti ebintu byetulaba mbu tuleme bikkiririzaamu byetulaba olumu n'ebyewandika ku mukutu gwa Muhoozi oba oli awo biba byewandiise ku bwewandiise. Kakati bano
aba Patriot League nga bayita mu Secretary General waabwe era Daudi Kabanda bwe batyo nga ebbaluwa emaze okubeera ng'eyita nga bagamba nti ebbaluwa eyo eyabadde erabula Katikkiro Charles Peter Mayiga nti alekerawo okweyingiza mu partisan politics nga bajeegaana mu si yaabwe kubanga baalabye omuliro nga gukumiddwa ng'ebbaluwa ekomye omuliro ku social media naddala ku mukutu ogwa X era nga Kabanda yagamba nti eyalabikidde ku mukutu gwa X eyo ebbaluwa si yaabwe era eri fake. Kakati Kabanda agamba nti ebbaluwa eno gyemulaba esaasaana agamba nti bo tebannaba kubeera nga PLU bakola okulabula okwo eri Katikkiro wa Buganda era nga bagamba nti byonna ebirimu si bituufu, bo tebannaba kubeera nga babyogera, tebannaba kukola declaration efaanaganako bwetyo nga bagamba eri fake. Kakati nti ebbaluwa eno Kabanda yagamba nti alina okuvaayo ayogera ekituufu, nti anyonyole amazima abantu bategeere era balina kukkiriza ebyo ebituufu byokka ebiva mu nsoosi nga ye kati awo ng'ayogedde. Kakati munnange Bannayuganda bwe batyo ne basigala nga bakyewuunyeza ddala nti bwe kiba nga kituuse ku level efaanaganako bweti, kubanga okulabula kuno nsuubira okuba nga kukyagendera ddala mu maaso, nti eno ebbaluwa bagyegaanye naye nsuubira okuba nga okulabula kukyagendera ddala mu maaso. Kati era bwe nakutegeezezza nti oludde Katikkiro ebbanga liri lyonna abali takkiriza ba opposition ab'omuggundu okubeera nga babeera ku CBS. Kakati already Joel Ssenyonyi, David Lewis Lubongoya, Waiswa Mufumbiro bonna bakkiriziddwa okubeera mu pulogulaamu za Made in City ku Lwomukaaga ne mu nnaku zino endala. Ekyo kigenda kuleetawo obukkiriza obagaana oba paalamenti yaffe ze pulogulaamu ze zaakola, paalamenti yaffe tuzebeerawo ku Lwamukaaga ate endala ebeerawo ku nnaku zino eza bulijjo. Ti butereevu kati nteebereza mu Waiswa Mufumbiro nga ali ne Bwanika ng'ali n'abalala, naye kati babadde rediyo baagifuula dda okubeera nti yaabali, era nsuubira okuba nti bano okuvaayo okubeera nga boogera ebyo bamaze okubeera nga bakitegeera nti already kirabika ndowooza we baali babatadde wagaanye. Kati ate ne Mayiga nabo bakiraba nti mu butuufu ate kati kisusse okubeera nti balagidde ddala nti bo bayero, ate era kye batagenda kubeera nga bejjako okuliko okubeera nti kati bakkiriza bano bagezaako kuteekawo kwegamba okukkirizisa abantu nti nedda bannange ffe tetukola ki, tetuliiyo, ffe tuli neutral. Naye muganda wange damage eba yakozingiddwa dda era impact yayo ebaawo. Wabula okusinziira ku mukulu Katana ono atutegeeza atugamba nti obwannantagambwako bulabika tebulina kkomo era buno bugenda munnange kubeera nga bulaga okwegulumiza okwa waggulu, ng'era bwe mbategeezezza nti okwegulumiza oba okugulumiza ebbanga lyonna kubaddengawo era NRM government emanyikiddwa ku ekyo. Basooka tugamba nti mu Uganda temwazaalibwamu muntu ayinza kufuga Uganda, ti Museveni yekka yaaliwo era Mukama Katonda yamutuwanga kirabo. Kati ate batutegeeza nti muhoozi era yasobola okukola ki, abalala bonna nedda. Kati okubakita kwegulumiza. Kati Katana agamba nti muhoozi mu ngeri y'obulagajjavu okukola obulumbaganyi ku Besigye ne Nuupu
kyeraliikiriza kubanga kakati tulabye nga already era bakoze mu ngeri y'emu nga bageza ku kasuka ejjinja mu kisaka, kubanga Buganda oba Mengo bw'oba ogyataakinga ate olina okuba nga oli mwegendereza nnyo, olina okuba nga olina by'obala ebirala, kubanga ate ojja kwetaaga okugendayo nti buli kibiina ky'ebyobufuzi kati wano mu Buganda kirina okuba nga kiraga nti Emmengo kirinayo akakwate era kiganzi. Naye olwo bannantagambwako n'okwegulumiza nti era omuntu omumanyiizi ye at least era ateekawo ko ekintu ky'aneegaana, akusindikira omutamiivu n'akuwalabula, gwe bitegeera nkeera nti gundi yamutaddemu ssente ssebo, yamutaddemu ssente yamuwaddeyo 5 obedde gwe mulaba kwogerawo naye nga ayogera ali ku mitwalo gye 5 bamugulidde akawalagi, bamugudde kawalagi ne bamuwa n'5 gye, kakati awo najja n'akwambalira. Kakati Benjamin Katana ono nga mulwanizi wa ddembe ly'abuntu era nga analyst ku nsonga za politics era nga lawyer, avuddeyo n'avumirira statements Muhoozi z'azenga akola mu kitiibwa kye nga Chief of Defence Forces. Agamba nti statements ng'ezo ziragira ddala nti obwannantagambwako wano mu Uganda buli ku stage eya waggulu ennyo, obwannantagambwako buli ku stage eya waggulu ennyo. Kati Katana bw'atyo agamba nti abantu abali mu bifo ebinene bwe baba nga bo bakiraba nti bali waggulu w'amateeka, kitegeeza nti eggwanga Uganda liba liri mu buzibu obutagambika era ekkubo lye tuba tukutte liba zzibu nnyo, nga bw'olaba Muhoozi bw'alagira alabula akulira CID magambo nti gwe nja kusiba n'alabula Ddolo n'amugamba nkolera apology onneetondere, nakkira Parliament mwe muli baddiikula muli basiru nja kubasiba, nakkira Besigye oyo nja mutemako omutwe, Bobi Wine oyo nja kukola bwe nti, kati ngenda mu maka ge kubanga bwe bakoze obulumbaganyi ku kitebe kya NOB era olaba bye yazze nabyo, yagambye nti baasisinkanyeyo simanya kondomu oba na biki ebirala bye yayogeddeko mbu babisinsinkanyeyo eyo, talina kirala kyayinza kwogerako so nga ate ssente ze babbye ennyingi ze baatutte ebyo byonna natabyogerako nti babbyeyo ssente ne babbayo ebintu ebirala. Kakati bannantagambwako bulala nti bano babukozesa okufutubbala ku bantu abalala n'okwagala okuswaza, bo bamanyi nti bwe bakuswaza kati oli bw'ayogera nti yasanze kondomu ku kitebe kya NOB nti kigenda kuwawaza nnyo abantu nti baswale, nti abaswazizza, kumbe era nga bwe bavumirira Bobi Wine okunywa enjaga n'ebintu ebirala ekitayamba, kitegeeza nti era naye abantu balaba ensi era abantu waliwo okulimba. Naye Katana yagamba nti obwannantagambwako tebulina kumu, nti teri muntu gwe batamanyiira ku bwannantagambwako, omuntu atagambwako kitegeeza ate abeera amanyiira nnyo, era nga bwe nakutegeezezza nti abeera mujoozi, abeera amanyiira, okwo kwe kugendera n'okuduula kwe n'ebirala byonna n'okwogeza obuyinza. Kakati nti omuntu bw'abanga akkiririza mu buyinza obwo bwe butyo, kitegeeza nti ensi Uganda eyolekedde akataabaga kennyini, era bino byonna Katana yabadde abyogera nga abeesinga ku bulumbaganyi, ku bigambo Muhoozi byabadde nga ajja ayogera nga ayolekeza Dr. Kizza Besigye okussa n'obukulembeze obw'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati bw'atyo Katana agamba nti ebyobufuzi oba obukulembeze wano mu Uganda kirabika crisis egenda edipeninga kubanga olw'abantu abo
abakozesa obubi obuyinza okubeera nga basirisa abo aboogera ku biruma abantu oba ebibaluma. Era n'agamba nti enneeyisa ya Muhoozi kabonero akalaga nti waliwo culture egunjiddwawo oba egunjibwawo nti abo abali mu buyinza oba balina obuyinza beeyisa mu ngeri ya nnantagambwako, ate era nga bano tebateeka kitiibwa mu constitution, tebalinaawo kkomo, bo tebamanyiiyo nfuga y'amateeka oba kugoberera biri mu constitution erambika ki, ebyo tebabiriiko. Era n'agamba nti demokrasiya wano mu Uganda, muganda wange alabika azingiddwako, bamutadde mu kikotiya, bamusibidde omwo, nti gwe bw'olaba nga ba military officers balanaze okubeera nga bakola statements ezitiisatiisa mu byobufuzi ate ne batabaako ngeri gye bagunjulwamu oba gye bakangavvulwamu. Kano kabonero akalaga nti munnange ekkubo litukutte lya bulabe nnyo eri eggwanga lino Uganda, ekkubo lya bulabe nnyo kubanga Muhoozi gy'akoma okubeera nga yeeyingiza mu byabufuzi, ekyo kireetawo okwawulayawula mu bantu n'abantu abamu okugamba nti ye Muhoozi ng'akola bw'ati, kubanga serving officer mu magye ate entakera akola political declarations era nga ayongera okulaga nti ategeka emikolo n'ebirala ng'agendayo ng'omukulembeze kumpi ow'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu, so nga ate serving officer mu magye ekintu ekikontana ne UPDF Act. Kakati awo era wewasinzira abantu okubeera nga bagamba nti kati kurayije oba omulala yenna oba oyogera ki, mumuleke kugamba nti ezo tweet za Muhoozi temuzitwala ng'ensonga. Nalaba ne Muhanga juzi ayogera ebigambo bye n'aba bifunye mu mboozi endala nja bikuwa, ng'agamba temufa ku statements za Muhoozi, temuzifaako. Ye ayagala tumusonyiwe, naye Buggu okwambala akakoofiira musango gwa kufa, okuwagira Bobi Wine musango gwa kufa, okwambala ovulo musango gwa kalabba, okitegeera. Kakati muganda wange ebyo nga bw'obirabaawo, mukulu kata n'agamba nti ye bw'atunulira ebiseera eby'omu maaso naddala nga tutambulira mu layini eno gye tulimu, ate bigenda kubeera bubi nnyo nti n'abo bennyininyini abatembeeta Muhoozi bajja tuuka ekiseera ate bamwevume, naye ate nga badduka eba ne katukoze tutya naffe kati leero tubirabye bannange leero ekimala bajja kuba bwe batyo, naye mubavumengamu nko nti bagundi temutumanyira nammwe mutuveeko mutuleke tulekere ennaku yaffe. Katana bw'atyo n'akuba omulanga eri bannayuganda nti mulina okudizisitinga, mulina okuguguba, temukkiriza kutiisibwatiisibwa, mulina okubeera nga musigala mudimandinga accountability. Buli muntu alina okubeera nga atubuulira, atuwa answers ku ebyo ebimuvunaanyizibwako ebyamukwasibwa mu buyinza bwe. Era bw'atyo n'akuba omulanga eri civil society organizations, political parties wamu ne international community okubeera nga tebasirika busirisi, boogere ku ye kyayita reckless leadership, obukulembeze obw'ekiragajjavu. Era n'agamba nti kino kigenda kukosa nnyo obutebenkevu mu ggwanga lyattu Uganda. Bamuwulira boogera ku security nabagamba nti wano mu vocabulary yaffe ekyo kyatuusa dda amakulu kiba kitegeeza kukuumira Museveni mu ntebe ne mutabani we ndowooza. Kati boogera ku security, bagasa eggwanga lirimu security, naye nga ebikolebwa obwannakyemalira kati ate obusitudde nga butambuliramu n'obwannatagambwako nga Muhoozi asikira bisikire buteerevu kubeera kitaawe. Uganda terina ngeri gyegenda kubyewalamu okuleka mpozi nga Katana bw'agamba nti tulina obutakkiriza kutiisibwatiisibwa, era buli muntu yenna alina okubeera accountable
ku office oba ku buyinza obwo bwaba bumukwasiddwa buvunaanyizibwa. So si muntu kulya buli ssente nti baba ssente zayitire mu ministry bweti nga zigenda kukola bino na bino ne zitabikola ne tusirika busirisi. Okukosa munnange n'okubeera nga tetukkiriza bantu kubeera nga bajja bakola ebyo ebintu bitategeerekeka, boogera bino boogera biri boogera biri beewerera ono bakola batya nga bemuwaana bakyabatta bagenda kubatta nnyo anti mmwe abakola muti. Muganda wange lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko.